obwemusa obukoze obwa present obukoze kiki kyogenda okugattako obusawo abantu obajjanjabi okay kale fine katwogerere wano musaako ya industry kiki kyogattako kati I'm the MC of the next generation. Agamba kakulu nnyo mukakwate. I'm the MC of the next generation. Gwaddako. Gwe tulindiridde. Era nga already kwendi. Nze nkwata omuzindaalo. Gwabo abatalina kwe ngeri gye beeyogereramu. Abatalina ngeri gye banaasobola kweteekayo. So kale ate generation eno ffe twazze na mutina nkuba mpya. Buli mwana twagala muwanika boy wange. So ekyo kiddamu ekibuuzo ky'okugamba nti if it's fine with you okusharingako naffe your future plans. Yeah. Kikyozzaako kati kubanga yogedde tukulabye ebyokoze kikyozzaako. Already mu mulimu guno gwe mbaddemu nkozeemu company ya Part Time to 56. Tulinawo programs ze tuli mu ggobako. Ninawo obusente bwe njagala okufunira abaana. Miliyoni nga 5. Abaana tubakolera ennyimba. Mpapula zonna zaggwadda byonna nabimala dda just kubitwala mu banka tufune ssente ezo. Mukyala Justin Nammere yatuwaddiira eyo. Abaana tubawe ennyimba, tubashootingire video, tutegekeyo talent search shows. Byonna programs za Part Time. Kyaziremesa. No. Sente ze zitaliyo mu banka. Impapula zizo gambye weziri company weri abaana webali. Let me differentiate for you. There is what we call intrinsic politics and society politics. Waliwo politics oweri munda, waliwo ensi eyeri n'ensi ey'eno. Ensi ey'eno tulowooza byanguwa mangu. Oziisa otya intrinsic politics. Singa wamma mwasoma nze nammwe abatulaba kati ezo ze zikyazi intrinsic ye politics oli owawakaguje emboozi Museveni gyanyumya ne wa honorable MPs nga bamukyaliddeko boyi wange tebaamu byagamba nti kati tugenda kulya kyenkya baba bapulaninga so intrinsic politics zikyalemesezza tezikyalemesezza wabula ye process entuufu. If you're to release 500 millions, kankubuuze bw'oba okola emirimu gya bulijjo miliyoni 5 oyinza gikolera mu myaka emeka? Kati gwe lwaki ogamba nti 5 biruddeyo? Lwaki ogamba 5 biruddeyo? Olw'okuba nti just myezi 3 oba 4 kiba kitegeeza obuzibu bunafu bwa mutwe gwo. Badde awo ng'aludde nga lwaki tazireeta bwe nzikutume. Anyway nga tufundikira industry yaffe eno ogiraba otya tuli luddawa era buzibu kiffe bwe tukyasinza okusanga nga industry oyinza n'okwogerako nga mmwe abapresenter oba nga aba MC twaliza awamu. Industry ebadde yafa kale teyafa ebadde teyafa wabula ebadde eyongoberedde eyuga mu Nigeria nga tuyisizaamu eggaali bubi nnyo boy nga tukute fe nga bogenda mu bbala lutakuba mu Nigeria 5 abantu oba boy teri nadda ku counter gula bia mulala naye I'm very excited and happy that Ugandan music is now topping lists, topping charts. Oyingira mu bbala DJ nakuba omuziki gw'abanna Uganda. Bolongi nnyo. Ate ekisinza okunsanyula nti naffe ffennyini abaana betuze tukwatako kati batandise okufuuka abaakabi 5 betuze tuwanikayo. Kuba by the way mulaba kyovola bali n'abagamba buli lunaku. Nabaga nti nze nyina abantu bange be mutamanyiiko kati yeffe basinga nasoma baba bagamba nga bo baliwo bakoze omulimu guvuddeyo kati we guli mugulaba ate mugamba ate wagwana tukoze abayimbi blood banji generation empya kati yonna yaffe ate nga bonna bali ekintu eki batunulire gwe balabe bonna bali omuntu ogwo butunulira alien skin n'otunulira muganda wange Dexa Mukyusa n'otunulira Tom D
gang. Otunulira Masiko Plama, Kingfa, ba Violeta, you know, gang. Botunulira ba I'm not grouping them nti wabula nga bachalinde chali ngolaba nti abayimbi bonna bakati bachali nti kati emabega kawo kibadde Ray okusanga abayimbi basatu bali omuntu omu bayimbi babiri bali omuntu omu you know ne kati kyeyongedde kati abantu batandise okudda ku level eri edda ku kati emyaka gigenda tuli mu 2023 kati 2023 bigenda kuba birala nnyo 2023 bigenda kuba birala muko nnyo Brad tugenda kubeera wano ne basita nanga ebichuka na decade kati industry saawe eno weri mukudda tulinga abakateeka mu enku akaliro katandika butandisa nti Jackson bagamba nti ba MC ne ba presenter mukalubiriza nnyo abayimbi bwe bagamba mu mbeera y'akasente of course kati nga ggwe ayagala nnyo sente nange yes ayagala nnyo sente yes kuba of course nkola naye ng'oggyeko n'ekyakasente mukalubiriza nnyo bannabitone bannammwe simanyi kuba music simanyi wali ku program kujja ku stage biki mwefuula ekirala nga oyagala omwana asooka akukoleko mu mbeera eri kino kiri kitya oyinza kinnyonnyola otya era kiggwewo kitya kubanga we can do without that but mwekiri ate kibaddemu by the way nze wali ekintu ekyanyiiza lumu nali ku stage mwattu bino nga nakatandika sibimanyi omwana najja ne flash ye ng'akutta omutwalo mu ngalo nga yeetegesa amanyi nti nayimba ku stage kati jukira nze nagambye nti nze nali sibiriimu nga simanyi system kati andeetera omutwalo kati neebuuza gwaki aŋŋamba nteekaayo kunze ate sente zaaki naŋŋamba nti kunteekeyo ne mugasigaza sente zo ekyo ekintu nkikoledde ebbanga era nkakasa bulungi n'abandaba n'abaali bakozeeko nange ku stage n'abaali babaddeko nga mbateekayo ku stage abaana ntera obbaga mbasigaza sente zo kati bakikwata n'okikwata nti seba okugenda ku stage wali nina okubanga njokizaayo DJ ne MC nejjo okumaliya flow era wali omwana yampadde omutwalo omuteekeyo nengutwala nteeka ku program babagira nze nzira ya kyokka bambi ebintu by'okwegula bibi kibi nnyo okwegula mu talenti teweegulanga era nze boyi wange sina muyimbi gwe nali nsabye sente mbusimanya njagala onjokyeyo abaana bansanga ne baŋŋamba fiike gwatera oluusi okunyumyamu n'abantu ba MC ba presenter batuyisa bubi bwoba toyinaawo ku ttooke tosobola kuyimba ku stage oba toyinaamu ku ttooke tovuga ku radio oba tolabika ku video terabikako ku TV era n'ekirala kyengenda okwongerako gamba omwana oyo atuleetera emmere ffe babiri ekirala kyengenda okwongerako olina okulya ssebo tukoze ekirala kyengenda okwongerako ba MC boyi wange ne ba DJ kanti bannyonnyole bulungi obuzibu bwe bayina they are not visionable kigambo kya luzungu kyentegeeza tebatunulira mu maaso tebatunula wala batunulira nnyo ekyawano essaawa zino osobola okukubira alien skin ompuleya bulungi essaawa zino osobola okukubira alien skin yatugamba no story ya $1,500,000 byaddala anti byaddala ekigambo kyayogedde nti bannamawulire mulinnye ennyonyi mugende mukole embozi yammwe mugireete kituufu era ne mu contracts za TV ze batuwa balina kubeera nga batulinyisa ku nnyonyi tugende tunonye amawulire era kino kigenda eri babosi baffe emirimu kati mutandika ogiteekamu ssente bannamawulire mubalinyisa ennyonyi banonye amawulire boy buli lwoyogera ekituufu abantu bawulira bubi zikikola ne bukedde ekikola naye ate era bakikola ki bakifunza kirina kuba kyaddala nga show ezakabya ezo
amawulire ago tugafuna kati nga bolabadda beast mukutu gwa da beast gamba nti mukikoze naye kitono kati mukutu gwa da beast bakwata abantu abo buli gwanga at least balina mu namawulire you get negwe gusinga okukuba mu US mu bintu bya entertainment kati ba MC ne ba DJ muyiga okutunula ewala kyentegeeza kitya omwana agenda kuwa omutwalo enkyakube hit bamuyitenga wa millionaires kyokka omumanyi kyaliiwo osoomuyita nga waddewo emibiba mu miliyoni 3 n'omugamba nyinawo kamu kitundu olw'okuba mukwano gwo ate wamubeererawo muzimbye ekintu ekyo wamu mulimu gwe mutaddemu capital mwenna muba mu investinze capital agenda kukkiriza omulyeko akamu ekitundu ajja akole ki ayimbe essaawa zino muganda wange bw'okufuata omutwalo gw'omuntu ogufiike ojja kwefiiriza emiliyoni nga 10 mu myaka 5 mu maaso kati essaawa zino gravity wakwata naffe tufuuse baavu nnyo bwavu bwa ku mutima nabutatunula wala tunulire wala essaawa zino gravity bwakwata okwepiica oba osanga emusoyo teyandyagadde mutwalo ogwo naye obusente bwe bamusasudde ku show naye kenyini okukola ki kiva ku bwongo nange sandyagadde gutwala naye olw'embeera gye ndi mukangutwale tewali kyakola kiva ku bwongo kati okutandika party time nze amabala gawana agasinga gampadde miliyoni za sente naye tewali mulago gwe baziwadde tewali buli mulimu gulimu sente gulimu sente. It's all about how you shape yourself. Kwanze bamanyi nti Jackson tomufuwa mutwalo gumwe ekyo bakimanyi. Kyetegeeza si kunfuwa okunfuwa okkirizibwa. Munaye mbukwata yo mutwalo mpisizeewo kano. No. Naye nga oli akwokyayo. Negulo banjo kyezaayo ku $. Toli wa mutwalo naye ng'oli ajjana. Ziizo nyina mu $. Zange 10. Okitegedde kati nti abantu aba bamanyi kirasi yo n'olukumi lwange ngenda kuguliyako soda okitegeera mumulabe omwana ono bya $, bitu bya $. Era ate gwe ow'olukumi mumulabye nooza ojjukira wali bwe natandikidde banneefunira abaana bano naye nange mbalinze mukoona kati Uncle Fiki bali abaana bononye industry gwe shaping Inze wali omwana yandetera omutwalo nangamba yenze gundi fashion zimpisaamu ne mugamba sigenda kikola ne sigazo omutwalo gwo ne business yo ngenda giranga okategedde ne mugamba nze salary yange nga nkoze mention sizezo nkolera emitwalo egi anyway olunefiriza katwalo mfunye kizike kati bana abasajja ba DJ ne ba MC akagambo kembasuulirirayo mukiriza okwefiiriza ekizike ekyo babbulade omwana omukolere n'omutima gumu oba ayimba bitya ye kasita omwoyo gumutuulako guli guba mwoyo mutukuvu era baba ndowooza bwe njogera mu lulimi olw'omwoyo abali mu mwoyo muntegeera ate nammwe abaana mwetereeze abamu nze ate kubanga njogera mujja ne muŋŋamba ebyammwe ate nange ne njogera ne ba DJ ne ba MC batugamba ate mujja ne mweyisa bubi ku stage awo mufuuka ekirala backstage abala mwina flash enfu omusajja alina PC enga yiino bukadde bwe nga 3 5 ate oleese ka flash ko katano kaliko ebiwuka no bagambako nammwe badije bangamba nammwe mufuuka ekizi ande nzeera ekirala Uncle Fiki flash bufu bwobuuza abaana abayimbye ku shows embeerako bakugamba nti singa nasoma bw'otaba na flash toyimba ate ze bwe tuwa ku stage magambo mulundi gumu if you're not organized tulekeemu olyawo totigi era nze omuyimbi atali organized sidiringa naye if you're not organized sidiringa naye oli backstage otabudde abantu bonna olyawo ate n'ekirala kino kankiyiseewo ba blood ne woba olina by'okozesa nga waze kuyimba because ng'okyali waka jangu ku stage ng'otegeera okitegedde
janku stage ngoli soba abantu bali baganti yebane Jackson ye gwatuletedde ku stage yali abala bisanze musajja watwalangiridde akitadde mu vibe next on stage ogenza okujja kugamba omuntu nagati kale poza ko kwamba vocabulary yena gyakozezza okuyita omuntu ku stage nga tulabanga tetuukagana na muntu gwakoze iki omusajja ajjayo obugambo bwonna ng'ayanjula omuntu addako naye gwaleese soba blood mwetereze mujene flash entuufu bw'oba okimanyi ngenda kuyimba n'abako nonya akasaati at least ne bw'oba olina akasaati ate nga kitusiga erinnya B kyovula tulina okukikyusaamu n'owunyirira banno backstage akamwa kali bulala you know kati ebintu bye balina obitereza ng'abayimbi ekirala abayimbi nabyo bifunirayo sho ate nga abantu bano bannyonnyole kati ate n'ekirala kyenyala okusaba abayimbi bambi kyembasaba bw'oba olina kyaliwo n'akuyirawo omubiri tomwerabira kati Gravity David Lutalo balina shows baba producer Kim Royo na mwasho Kimura nafuna milioni oba 10 naye ojja kwebuuza lwaki amuwadde because Kimura teyatunulira mutwalo boy era kyovula mwana olaba muyaye ng'ali mu industry nga tayinaamu ng'ali mu ndongo eno gye tulimu ng'agiruddemu nga tayinaamu manya musajja wa mutima mubi nkiddemu wa mutima mubi do good follows you, do bad follows you. So kati twagale abaana tuwanike endongo yaabwe n'abaana nabo beetereze ate let's allow and accept competition is healthy era nze bendi nabo mu industry kano kamwe namumwongeremu bannange abaana batukuba endongo kati fiiki pate togiwulira pate ndeka kube pate abaana batukuba endongo naye akwakati endongo nzemba manyi ate mwatu mujongeremu nammwe endongo kati ate ntuufu omwana ajja kusiraga bannange fiiki gwamanyi Jackson kati njogerera ayangi naye mutuufu ng'endongo naawe gyogenda okutuwa nga naye bulamu ate nga baproducer bwe bali abakabi mu banoonyeko bamusikani kyekimu baani abantu bano ba Masiko Entertainment bategeka ebivulu mwe mujja of course bali abayimbi bemuyitamu abanene nga tebannajja naye naawe mutuufu kakasa nti oyagala nkwegayireko nkwogerereyo wa Jackson akuteeke ku program nga bwe mutera bikola nga mutuufu naawe endongo gyogenda okutuwa ogyekakasa bulungi nnyo ekintu mukyongeremu nammwe naye Masako eri talented n'abaana bangi naye nze nyina omwana gwensabira akube bana olunaku lwanakuba e Uganda abayimbi simanyi aluddewo nno aluddewo naye byakola si bya bulijjo just kyali wangu oyo abulamu just omugagga amuteekamu ssente n'asooka amanejingako mu ndongo yaabwe abulamu omugagga n'abasajja balina ebitabo nga ffe olwedde weetuli mumusomeramu naye alinawo nejjo Bukenya bamuyita St. Max Maina for rapper number 1 omumanyi that guy is very talented lyrical maturity aflowing abulungi ayimba buli kimu alina neza award naye just Uganda yeetaaga bamuwa omukisa bapresenta batandika okuba ku ndongo ye St. Max Maina for rapper number 1 munoonyeku ku YouTube ye is very good ate munamasaka ate n'ekirala mani oyo gayo omulaba Mwiwe mulaba ndaba Bana Boy ajene ku Fik Media bogereko naye yes ngenda kuwa contact ye naye ngenda kwogera naye ayogereko n'abantu St. Max Main is very talented sinza muleka mabega boy waliwo omulala yenye Masaka omanyi seba abantu bagenda ne bangambe ati mu Jackson mwesibanyi muve Masaka nammwe nenga kituufu ekyo nakyo ku side emu
wakati olaba nti bwe nagenzeko esite era obiraba bigenda bikyukamu mpola mpola. Site eyo erina engeri gyegaziyamu endowooza mwana ebyaddala fiiki. Naye lwakuba nti era oba olina omanya opportunities, yes. Anti fiiki kati olunaku mu Kampala abantu abakuyitako muyinza okubamu abantu 100 abalina obukadde 100 mu mmotoka zaabwe. Naye Masaka olunaku abantu bameka abamu obukadde 100 mu mmotoka. Osooka tegedde wali eri weetega bimalayo, wali oba weeteze bimalayo kuba wali wali ekiddako. Naye nga abatambula n'obukadde 10 akookyayo ezzike. Abantu bagumwe Masaka wano. So kati naye balungi mulimu abantu abalungi abagabi. Balungi. Mwebali bangi nnyo. Mwebali. Naye nga abatulabye oba abatulaba ku fake media. Tumalirize bannaye tuluddewo nnyo. Ku fake media mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwongere okusubscribing. By the way, sharing eno video. Sharing kasitoji gwamu share. A lot of information. A lot of information, yeah. N'abaana basome. Knowledge gisharing keno. Sharing. Tolaba weka. Neighbor omuwe ne mujja omuwe. Ne mujja alina kimanya nti singa nasoma alina byadda atugamba. Alina akofiki. Sharing leko. Amagezi. Yeah man. Muliro. Yeah man. Yeah man. Atera nze nsabira industry yaffe. Yongera okufuka more professional. Naye oyinayo kuba MC boyinza okugamba nti no bakola bulungi era ng'olaba nti industry balina we bagitadde. Oba toyagala bawa platform. Sigamba nti nsagala bawa platform. Nanti kati ekizibu ekiriwo nze nagenda obbikola nga sibamanyi. Kati we more credit mbange yerimba. Yes. Omanyi, let me tell you guys. Ebyaddala batoyagadde kale tubuye ba presenter cause we presenter. Ante era nabyo nabitandika sibamanyi. Cause nze sina gwe nkoppa. Wekoppa. Ebyaddala gwe bakugwochoboza oba mu comment section bakubulira nti oba Jackson akoppa gundi. Mkoppa ani wamma? Wali? Toyina gwe wefaananyiriza. Yenze. So kati MC gwe negomba mu Uganda bamuyita singa nasoma. Jackson MC negomba mani zayinze negomba nze. Kubanze manyi. Lichenjagala nja kituukako. Tuwo obubaka obuggalawo bugende eri bani. Abayimbi omujijo oguddako oba oguliko ngenda kuwa categories za jawolo. Abayimbi obubaka wembawa mubere organized then ebintu bifule profession cha federation ekirowoozo kirungi ifatoli kyade kinvolvinga bonna bambi singa buli omu ate nagendayo nduze atayagala bayina be bagoba tewali be bagoba but idea yo bwetyo nnungi nnyo nekiri kyebagala kya copyright kirungi nnyo oba namwe mwetaaga copyright bani badiji ne MC nze mbawa copyright kubanze kati nyina party time to 56 nze nkunganya ba DJ ne ba MC nyina mu bangi bayitirivu so namwe mwina za association za ba MC nyina association ya for presenters ndoza manyiye yaba amawulire ne yaba entertainment journalists yauja yeah ate ebintu by the way ebintu byokwegatta ebyo ebintu byokwegatta ne sawa sajja agamba tukole ki twegatte so kati bibamu omulamwa man tewali ayagala kuyamba muntu si kinoomu bibamu obubiina then message jempa abaana abasoma temulekera okusoma don't drop out yes complete your studies yesterday nafunye omulimu gwa Dr. Munange nampadde omulimu okubeera MC we naye ampadde sente nyingi ampadde sente nyingi why he values what I am amanyi yadde akozesa Dr. Munne so abamanyi value yo so mu buli kyokulaba oba osomye your value will always be high kati abaana bato musome abazadde ka message kembawa omwana wo bambi nkwegayiridde musomese ekyokubiri muleka akole kyayagala
Omanyi lwaki abazungu bagagganyo bawa abaana freedom okukola kyayagala. Let me tell you, there is a saying that says a leopard never changes its spots. A leopard never changes its spots. Leopard mu Luganda ebeera ki? Leopard si engo tekyusa mabala gaayo, kitegeeza ki? Omwana yazaalibwa nga wakubeera engini ya blood. Ne bw'okola otya? Aba wakubeera. Kati ffe bazadde baffe boluusi balwanyisa obutondo obwo. Okitegeera fiki n'abulwanyisa naye ng'ate omwana bambi kyalina okukola ki? Kyalina okubeera. So abazadde abaana mubawe akakisa. Bahasilazi bannange badde gye ba MC n'abakyali abapambanyi message esobola obbawa message namwe gyesobola obbawa era it's a saying okuva mu Greece egamba nti a journey of 1,000 miles starts with one step. Olugendo olwa miles 1000 lutandikanika n'ekigere kimu. So okitegedde. So bahasilazi bannange totya mbeera yonna gy'oyitamu ng'eyo nga tetukulaba mu bisenge ebyo. Oba oluusi obeeramu awo nezikkuba ttaka n'ogamba mwana kangukume oba kankalume nekuluma enjala. Oluusi mukyala wakukyankalanyiza kyokka oli munoonya owulira obulamu tobutegeera. Oluusi waka mumanye muzino haso zitubamu oluusi tulina engeri gye tuvaako ne bazadde baffe. Oluusi temukwatagana bulungi. Oluusi rent akuvuga speed. Oluusi wasiibye enjala ng'oli mu kulaba vidiyo eno. Blood wange tozikiza. Memezaako ekigere. Olugendo olwo lwotandise n'ekigere kimu. Bugenda okukyenkya ng'oli mu miles 3. Bugenda okuddako ng'oli mu miles 5. Oluddako ng'oli mu miles 10. Mu myaka ena ojja kubeera mu miles 4. Ate era mu myaka 10 oba nga 15 ng'okiremeddeko ky'okola. Fik media bukya ku makya nga yemu abali ku international televisions ng'otuuse mu lugendo olw'olukumi. So temutya kutandika ate mulemereko. Success is brought by waking up and doing action. Don't just dream, do action. Byogamba nti njagala kukola kino otakikola kiba kigenze. Naye byogamba nti njagala kukola kino n'okikola kigenda. Nze nakeera ku makya ne ngamba nti I want to be a doctor. I had to do that. I want to be an MC. I want to be a TV presenter. Sabisoma, but I wanted to be. Era nenkola ki? Nenkituukiriza. Ni byonna Katonda bye tulina okubeera abimanyi. Era alina obbituwa. Era agenda bbituwa. Naye yonna gye twagala otuuka. Nsaba Katonda inshallah mu myaka 2-3 tusinkane nga fiki muzinga ewaka ewange nga ku mazzi ku nnyanja awo nga wetukolera ka interview sebo. Nga n'enkoko abaana bali mu kwokya embuzi bookya nga ate nawo parkinze wali kalenjova nga nawo parkinze wali kalenjova nga koolwo nsobola okufuuwa okwokyayo akakadde tubaze interview nga si byakweyo kyayo kaasa. Bwe kiri omusajja muwulidde mwagala kale neyanziza munnange abalabi ba Fik Media mbebaza kano kankole bwenti mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwe abatufuula kye tuli abawagizi baffe mwebale kutwagala naffe tubaagala nnyo era nga obwagazi engeri gye babutulagamu kulaba bye tutaddeyo na kusharinga na kulaikinga na commentinga kuba omuntu buli lwa commentinga alaga nti embozi nkoze eki njigoberedde. So tubasaba bwagazi. Ate data ekisinga obukulu wa bbeeyi nnyo Uganda wano. Ngenda kufuuka ambassador wa omuntu buli lwagula kaddata ke n'agamba kangendeyo. Ngenda kufuuka ambassador wa MTN. Actually ndi ambassador wa MTN by the way. Just banawa kumpa sente zange sina signing abipapula byabo. Gweta Masaka. So kati nsonga ezimu za data tujja zikwasaganya. Ka data ka bbeeyi jabaga bakuweyo my wifi. Fa abakolera ku internet kuno
balina okubawayo ebintu kati ebintu ebimu bagenda bitukolera bano mwebale wamma kuteekamu kaddata kammwe nkimanyi kyekitegeeza omwana akugamba linki ogimpadde naye data liwa naye nga abaana balina ogiraba obudde bwo nnina obulaba n'essimu weeri osanga nafunye akaliro nakyaginze naye kati kaddata naye tukole nnyo ensonga ezo n'abalabi baffe abali awo sebo abalaba sebo bantu bakozi banoonyi ba ssente mu mbeera yonna boyi wange abaana bapambana bayiriba okitegedde always shoot to the peak kali wali awasembayo ye Jackson tu tulyasingula kitegeeza ndi tuliwangula tuliwangula muliyambala engule tuliwangula kati naawe n'abatulaba tulyasingula all of us we shall win omwana atto ow'ekirukula ate ng'akulidde wano Masaka wadde essaawa eno mwabe Kampala mu musinga okumwota obuliro nataka gambire mu Runyankore nawasa kuteekateeka mutindo mu Nyankore abanyambara abanyakiruhura abanya Western Uganda mwenda n'abaramusya mwebale kutureba bantu mwebale munonga bakunda munonga bakikazi na bakisheija mumpente bakuwe mumpente onywa amata nyenda kushwera mukyala wanje ebiro bitari byahare so mwemunaweze ente 10 nja kuwasa njagala 10 bampente bazina ate gw'onoowasa bo baagala mmeka ewaabwe oba biringa byebuyindi kuwasa first family nina okuwasa muzzukulu be bakuwa oba we Uganda oba we Kenya oba we Rwanda kasebera first family mwana wa mukulu gwenjagala nange njagala kubeerako bulungi gwetoyagala alimba gwetoyagala kubeera mu mpenkoni mwetege wamma mwana wuno waali mubaleetedde oluvubuka mululaba naye lunywa amata n'olwekyo olina okuba nga weetegese amata okukola kyolububi olwo kale tetujja kusukkawo katuve wano ku Sobers Lounge kafo kalungi nnyo environment nyungi nnyo akawoowe kaali obwedda katufuuwako okuva otatandisa okushootinga paka wano wetumalidde so ndowooza atulaba aliyo osobola okuyitirawokko ne weewaamu munnaayi temwekubako njawulo mukwano sente gy'olidde yeeyiyo emboozi kansuubire ogifunyeemu kansuubire Jackson tomusunze busunzi nti gweokulidde mu first family ye maama baakulira mu busiisira and so on tosunze naye ofunyeemu ekyokuyiga the end of the day abantu bano nze mbanoonya nteekamu obudde bwange ebingi bye neerekereza neŋŋamba kambakuleetere babeerenga ofunamu ekyokuyiga munnange siri mwangu nnyo ntera okulemerako ayimo mutugamba tulemereko tuli tunokola interview ku macha sawe nenekera mawo mu bya banka ya banka bidiugwa nawe ndate nyina genda gasebo nga tukoze program mubawulira twakoze program kyese yasazogenda nakoyo akasajja kankubidde ku macha ka bossa akasajja kannemeddeko ningamba to omusajja nyino musisinkana naye webale kujja webale sebo nosazaamu programs zange zonna zinadde nino okukola mu budde buno ante era kasita tukoze bagala mubalaba ama atakumira apeera abankumire mubeere bulungi bye bye